Nze Alhaji Latif Sebagala Sengendo owa Kawempe Mpya oba yagwanyiza ekifo kyo meya Kawempe Mpya division 226 ku tikiti ya NUP. Ndi musajja wa NUP kasangwawo Kayingo. Njala tusokwe mulugunya kwange. Eri abantu abo abefudde nti kakati be basalirawo NUP mu bifo ebyenjawulo. Njala okutusokwe mulugunya kwange nga kugenda eri chairman Nyanzi. Chairman Nyanzi lwaki bagala kuwamba obuyinza obwakakiiko kafa aka Election Management Committee ng'otuuza abantu ab'enjawulo mu makaago. Bw'omala obatuuza abantu ab'enjawulo n'ogamba bano baveemu abantu abalala abeesimbyewo nga temubayise. Yo obuyinza obwo wabujjawa? Kubanga Chairman Nyanzi oli candidate mu Kawempe South ne kati olwaleero weefudde nti gw'oyagala okusayirawo bannakawempe division kuba kansala ki balina okulonda, kuba meya ki balina okulonda, kuba bakapalame ki balina okulonda. Kakati olwedde oli candidate naawe ogenda mu kakiiko osunsulwe kubanga naawe olina b'ovuganya nabo. Naye lwaki oyagala kulosa ensi nti kati gw'osalirawo ekibiina? Obuyinza obwo wabujjawo obw'okutula mu makaago n'otandika okugamba nti bano baveemu nga totudde n'abo bennyini abeesimbyewo mu bifo ebyenjawulo. Twagala okulabula Chairman Nyanzi by'okola ne banno omulimu Mukuluse Lunjogi, Mukuluse Mugoma nga mwenna basatu muli ba candidate. Ogamba nti mugenda kutandika okutiisa bannakawempe, okutiisa abantu abalala bonna abeegwanyisa ebifo. Nga mutandika okugyamu abantu nga temumaze na kukola nteekateeka yaffe emanyiddwa nga NUP. Tumanyi bulungi nnyo nti 40% eva ku kibiina okulaba biki eby'ekibiina ebyenjawulo by'okoze. Mwagyewo obumanyirivu obwo ogamba nti kakati bano bakoledde ekibiina era bano betusunsuddemu. 60% ya ground mwagyewo obuvunaanyizibwa obwo obugamba nti kakati ground eri ku 60% eri ku bana abantu be mwagala okutambula nabo. Lwaki mwagala okuteekawo embeera ey'abaana n'ebyana mu kibiina? Tetugenda kukkiriza bannakawempe okugamba nti mu abantu abavuganya abeesimbyewo ate mwagala okusalirawo abalala nga mwagala okutambula n'abo be mwagala. Njagala okutegeeza Bwana Nyanzi oli candidate nawe olina kusunsulwa busunsulwa mu mbeera zonna. Tugenda n'amaanyi g'abantu. Amaanyi g'abantu Kawempe kye gaba gagamba ky'ekibiina kyaffe kikola kigamba. Tetugenda kukkiriza n'omulundi n'ogumu bantu bagenda kutuula basatu batuule mu maka enkiiko z'okyusiza mu makaago mpitirivu obungi. Naye nga bangi nnyo abeesimbyewo abavuganya bifo ebyenjawulo temubayise. Mulondamu bulonzi abantu ab'enjawulo ne mutandika okugamba nti gundi vaawo. Olaba abantu batandise n'okwerangirira ku mikolo. Ne babeera ku mikolo ne bagamba nti bannange ffe batusunsudde era ffe tulina kaadi z'ekibiina nga mwayise mitendera ki. Tetugenda kukkiriza nkola eyo. Chairman Nyanzi ejjooga eryo lyoyagala okuleeta mu Kawempe tetugenda kulikkiriza. Tuli bamalirivu nnyo, tuli ba NUP naye tugenda kukkiriza jjoogo lyoyagala okukola bannakawempe. Era nange nzikanya nabyo. Nange kennyini mbeerako ku social media era ngoberera ebigenda maaso. Kyanaku nnyo ebadde biyitiŋŋana ku social media ate ekisingo kifuula eky'ennaku nti tebadde byabafuut soja bokka naye nga mulimu n'abakulembeze abagundiifu. Ekyo nno kya buswavu si kya bugunjufu. Bonna abasitudde okwemulugunya kwabwe tubawulira era tetukutwala nga kyakuzanyisa. Era oluvannyuma lw'okubiwulira ebyo byonna nze kennyini nataddewo akakiiko akagenda okulemberwa Deputy President wa Western Uganda Madam Jole Tukamushaba. Oyo no mukiga tasinika mannyo. So akakiiko ako kagenda kubeerako n'amyuka Secretary General Honorable Aisha Kabanda, kagenda kubeerako Ssaabateesiteesi waffe Dr. Kanabi Moses, kagenda kubeerako n'akulira ebyamateeka mu kibiina Kansole Rotu. Akakiiko ako kagenda twala wiiki namba nga kabalindiridde buli omu alina okwemulugunya tokutwala ku social media, okwemulugunya kuleete mu kibiina mu buwandiike era mu butongole olete ne evidence. Lwaki sikomaawo kansembyeyo kano
baganda bange mukimanyi bulungi nnyo nti NUP kye kibiina kyokka ekitajjaako muntu yenna ssente nti njagala kaadi. Ekyo tekitegeeza nti tulina ssente, nedda tetulina ssente bannange, tuli yala ate twetaaga ssente. Deputy President ow'e Buganda kyogeddeko nti Museveni yakutte biliyoni z'omusolo 30 azisaasaanyize mu abo abantu abaagala okulwanyisa NUP, nga mwe muli ababeerimbise mu kumuvuganya, nga mwe muli n'abo abalina just effutwa n'effubitizi n'enge n'okukemetererwa emmeeme. Kati olwo munyumiddwa nnyo. So bannange twetaaga ssente nga tugenda mu kampeyini eno, era nsaba obategeeza nti ku Monday ejja tugenda kulaunchinga fundraising drive. Tugenda kulaunchinga okusonda ssente zitwala mu kampeyini. Tubasaba mwenna abakulembeze, mikwano gyaffe mu business community, ba members na buli omu kyonna ky'osobola okusonda kijja tuyamba nnyo. Tetulina we tujja ssente. Museveni yagamba abazungu we batuwa ssente, of course alimba. Mutabani we yagamba nti gavumenti oba ye kennyini atuwa ssente, of course oyo yali akubiddwa. N'ebirala bifaanana bwe bityo. Naye twetaaga ssente baganda baffe. So tubayita ku Monday ejja, Monday eno ku Monday tubayita tusinkane wano tulaunchinge fundraising drive yaffe. Nange ngenda kuddayo waka menya akabokisi zijemu kyenzijemu kireete nkiteeke mu campaign. Tubasaba nammwe buli omu abeeko kyawaayo ku lwa campaign eno. Mwebale nnyo, mwebaliye ddala, Omukama abampere nnyo omukisa. Thank you.